business bagitandika emirundi ebiri, either otandikanga startup oba otandikanga investor. So bwagamba nti alina emitwalo 3 simulabanga investor oyo startup. Startup batandika ne sente ntono nnyo n'omutwalo gumushya mutwalo mitwalo 10 mitwalo 3 kakadde esente ntono kuba oli mu startup. Kati bwonoga nti strategy yo nnene nnyo kitege nga sente oyina ntono kitegeeza oyagala kwerabanga investor. Investor yajja ne sente nnyingi kuba ye investor ajja ku spendinga sente already zaakoze. Chovola ba investor wajjalo nagamba nti ye Cafe Javas apangisa abantu wanene ate n'asooka n'alindamu n'alyoka akyusa ekifo n'amala emyezi atraining abakozi n'amala emyezi akyusa kifo n'alyoka kati omwezi abimaze n'obimala kati ate omwezi ogujja ye launch kati oyo ye investor. Si bwe tube tutandika ffe aba startup abatandika restaurant abatandika restaurant ffe tujja ne tufumba emmere bakasoma be batugamba nga tetulina we tutuula nti we kukutirizeekaawo ku kifugi ninga tutandise restaurant olwo tubeera startup. So ezo sente zalina senga ayingidde ekintu ekikozesebwa buli lunaku ne bwe gandibadde manda yandibadde mu nsawo 5 bwe gandibadde matooke yandibadde mu nsawo 30. Addemu strategy yaddemu agitunuulira nnyo. Strategy actually kyetumuwadde ye strategy nti agenda kuva waali agenda awaddako n'emitwalo gya 3. Strategy gye muwadde atandike n'okutunda ebintu ebikozesebwa buli lunaku. Weewaawo.